Nanyini kampuni zangira ku bipande by'oku nguudo okwetooloola ekibuga Kampala bakedde kwefu bakafubo n'akakiiko akakulira ensonga z'emisolo mu kibuga oluvannyuma lwa KCCA okwongeza emisolo ku bipande bino mu mbalirira y'omwaka ogujja. KCCA yayongeza emisolo gy'ebipande kumpi emirundi 5 ku buli 100 bw'otunuulira n'egyo gibadde kisolozebwa omwaka oguwedde ng'abadde asasula obukadde obubiri okwewandiisa mu KCCA buli mwaka wakuba obukadde 10 ate ebipande binene ebibadde biwakadde kamu emitwalo 3 ne bidda ku bukadde 5 buli mwaka. Ndowooza nti KCCA omulimu gwayo kuregulatinga nti wano wagendewo ekipande wali tekigendawo, wagendewo ekipande nga kya size wekiti wali tekigendawo, ekipande kyali badde kya material bwezi kyokukikola okusobola okubeera ekirungi mu kibuga ate oba kino tetukikkiriza. Okulangira ku takisi z'abantu 14 kwongezeddwa n'okudda ku mitwalo 6 buli mwaka, so nga bagenda okwesimbawo kuba pulezidenti bakusasulanga emitwalo 4 buli mwezi mu buli ggombolola, ababaka ba palamenti emitwalo 2 buli mwezi era mu buli ggombolola, ate bakansala bakusasulanga emitwalo 10 buli mwezi. 500% increase, I don't think it's even legal. And I don't think they did any research because we're about to submit our proposals, but this is very ridiculous. That's all we can say. Toyinza kungamba nti you making a 100% increment nga toyina evidence. Njagala mbakwase essimu yaabwe yange kikwenkolera business nabo tulaba obaddala bayinza okufuna ba customer abajja okugula ebipande bino. Figures zibadde z'aba technical bazireeta nga z'aba technical kyovulaba twazigaana okugenda mu budget era ne tuzijjamu. Yensonga lwaki tutandikidde wansi kaakati okubuuza ba stakeholders bennyini abakwatagana ku mulimu ogwo gwennyini batubuulire ebizibu bibasanga tulyoke tubasetingira omusolo nga tumaze okuwuliriza ebizibu byabwe. Okulangira ku bbaasi ezingira ekibuga Kampala buli mwezi bakusasulanga emitwalo 3 ate ebipande bitono mu sayizi n'okulangira ku mmotoka entono bakubanga emitwalo 5 buli mwezi. Let them approach the clients bamanye how much they are paying because rates zebataddeko tuyinza nazisaba client today for a billboard, for a street sign or anything. Nobody can pay that money. Nga sinaba kubalirako nze zenkolera kuba nze ntekayo tools and everything kakati. That's where we are standing. N'ensonga lwaki billboards ezimu mu town eza street poles n'endala ennene lwaki ziri empty. The fact is there was no research done era ffe tusaba nti zino proposals zonna zisooke ziveewo ziviirewo ddala business ki wano mu Uganda egenda okugula billboard y'emu ku street poles ku mitwalo 37 per street poles eriwa. Omu ku baludde mulimu guno agamba nti KCCA esanye tunuulira nnyo ebizibu bya kampuni zino byezirina naddala mu kuweereza bakasitoma baabwe kubanga n'ebyenfuna bigudde nnyo mu Uganda ensangi zino. Omusolo gw'oyongeza amakampuni agalanga ku bipande ebyo egagenda okugusasula ate n'amakampuni abo gennyini esente ezo gazijja mu bantu mu public. Kati bwebanga public income is not expanding, the rationale for increasing at a 500% eba teriiwo. I know the economy is not bad, it's not so good. But again, in the badness of the economy, it has not meant that the sector has collapsed. Okay? But again, we say these are proposals. You're going to give your proposals. I would have actually loved to hear your proposals. Bano bawakanye tebakkaanyizza kyokka ne balagaana okuddamu okutuula wiiki ejja okusalawo ekyenkomeredde ku musolo guno. Robert Mwanje, BBS Terefayina, ageesigika.